ndowooza Adija nabadde sawanga mwenda kitundu awo nabadde nvuga nga inva saidi z'omulubigi nga nzira Kawempe ndi ku Northern kati nabadde ndi kumpi kutuuka nga mu ttawuli neryebwayise oliraba bulungi awo Akabenje sasose kirealizinga nabadde manyi bana abantu babbi bakukubu nga walinga nga abantu abakuŋŋaanye nimbanga aparkinga mwawo nagenza okulaba emotoka nga yigalise nenga Akabenje kakyali fresh kakagwa kakati emotoka yagudde naye yagwiride ku side ya passenger wena tukiddewo nge eri ku side ya passenger bweki nga kwegwiridde nga anga just egwiride ku side nge eri ku side ya passenger kigonebwa ku side oluwonko waliwo oluwonko luli makkati awo ku Northern oluwonko olwo oba olumanyi abatera okutambulirako okulowooza mumanyiwo kati ng'eri omwo makkati mu mwaka akawonko nga wagikubye nga sayidi ya dereva eri wansi nga Cepcoh ali waggulu eno bwati naye kakati engeri Akabenje kabadde ak'amaanyi nda kubeera ku tikitoko yagambye alina statement yakotte yagambye oyo mwana afuyo yavuna ennyo abantu ku tikitoko naye ndowooza kakirabe kwe kuyongera ndabe netegereze okulabira ddala muntu kyono oba engeri gyabadde alina omusaayi mu feesi obona saasose mutegeera ekintu kino kyadde kyamusaze kino ekya topu ya waggulu y'emmotoka ekyadde kyamusaze wano ku poliisi awo kubanga emmotoka bagireese awo ku poliisi egundi wa Ekawempe abamanyi ku poliisi y'Ekawempe era emmotoka eyo ekyaliwo yezo giranga emipiira gyo kyenjola tekuli kati ateeka okuba alinnye nnyo buleeki emotoka neeruuzinga ku Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo olunaku lwa Sande tera okutuula mu katebe nembaweereza naye olunaku lwaleero sibya ssanyu Dr. Cepcoh afunye accident okusinziira emmotoka eyo nga bw'ogiraba awo mu kifaananyi tekikkirizika nti omuntu asobola okuvaamu nga mulamu ne ku poliisi yonna gye baagitutte emmotoka buli muntu obwedde agamba naye abadde mwene emmotoka teyawonyeewo so kiteeberezebwa okuba nti no Mukama yamuwadde chance ali Emulago gy'akuumirwa mu Casuality era nga ngenda kugezaako okugetinga intouch ne bakwano baate tulabe abaabaddewo ekiro nga accident eno egenda maaso batubuulireko ku kiki ekyabaddewo. Cepcoh mu comment section in the TikTokers edition olunaku olwaleero tuzze kuba nti tuyitamu ku ka video kaneeno. Cepcoh mu comment section naye comments ezibaddewo zibadde za busagwa nnyo nze nga Kigozi sobola kwagaliza muntu mbeera mbi banjagala Mukama n'amuwaayo chance okurealizinga mistakes ze mpozi ate n'amulungamya asobole okuba nti yeetereza. Njagala okubebaza nti bwe balinye okutulabamu balinye okutwagala mwe balinye okusubscribinga mwe balinye okusharinga content wange abaana ba TikTok mbaagala nnyo. Olunaku olwaleero tuli mu TikTokers edition nkikoledde wakasina gwe nkyaziza naye tugenda kuyita ku bimu ku ebyo ebiri ku internet oba ku mutimbagano naddala ku mukutu gwa TikTok. Mbajjukiza nti baganda baffe aba BPH Travels bwe bateekamu omusaayi okulaba nga sheetambula bulungi bano bakugamba nti gwe wenna ali ku visit visa nga visa yeeweddeko bakubira essimu mu bwangu ng'ennaku zo tezinaba kuggwayo weewale ebizibu by'okugenda mu overstay. Poza ate bw'obeera ng'oli musuubuzi oli hanemuuna ozze kucakala oyagala kulambula bakukolera okuviira ddala ku visa ku ticket kukukima kukufunirawo osula poza ate n'okukulambuza bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bajja kuba bakolako olulambalamba. Bannaffe aba Platinum Wellness Spa bano bakugamba nti basobola okukola massage omulungi gwalina omubiri ogulumizibwa oyagala golola ku binywa
basangibwawo Konge Buziga off Mala access pozo sokusako ku sauna yaabwe ne steam bath. Waliwo omwami Kojja Bidaaza oba yeyita Dr. Bidaaza gwe mbadde nkubiddeko ku simu nga njagala atubulireko ku mbozi ya Cepcoh kuba gwe ndabye nga ngipostinze. However ngezezaako okugetinga in touch naye lwakuba nti tannaba kubeera nga akwata. Naye yo si nsonga tugenda kuba tuyitako mu comment section ya video eno nga bw'ogiraba ku ka video aka Dr. Cepcoh akalaga accident. Tugenda kuba tuyitamu mu comment section. Nga bw'olaba wamanga awo abantu bangi buli muntu alina opinion ye. Abamusaasira Cepcoh bamusaasidde, abamuvuma abamwagaliza obubi nabo babumwagaliza, baatayisa bulungi nabo weebali. So kye tulina okukola ndowooza tumusabire Mukama abeere nga amusaasira atasobola okuba kino ng'akimuyisaamu musajja wattu. Anyway, Kojja Bidaaza like ndowooza agaanye okukwata naye okusinziira ku bye twogedde ku gundi ku ssimu angambye nti akabenje kabaddewo awo mu bitundu by'e Bwayiise mu ttaawo. Yabadde safe cover Kalere ng'agenda ku bypass. So awo akabenje we kabeereddewo nti yabadde atuuse mu Lubigi, yavudde ku ttaawo, emmotoka yavudde ku ttaawo n'egwa bweti wansi paka mu Lubigi kubanga yabadde ayise waggulu. So awo emmotoka bwe yagudde wansi yayisibwa bubi nnyo, abantu ne bajja okutaasa, abapoliisi ne bajja. Kati ye yabadde naye alina gy'ava ate awo yamusinkanidde. Kati ye teyamutegereddewo nti n'oyo ali mu mmotoka ye Cepcoh, wabula yayimiridde buyimirizi. Kati aba breakdown abazze okusika emmotoka ya Cepcoh be baategedde nti ali mu mmotoka ye Cepcoh. Kati ne bamukubamu ttooki ne balaba engoye. Kati omu n'agamba kuba breakdown ababadde bamusikayo n'agamba ko kiraba ovuma abantu ku TikTok. Kati ono owa TikTok ye kwe kutegeera nti oyo ali mu mmotoka yani ye Cepcoh. Agenda ku page ya Cepcoh agenda okulaba video Cepcoh gye yasembeyo okukola nga bw'ogirabaawo nga Cepcoh ali mwezi engoye era accident we yabeereddewo. Omuvubuka agamba nti teyabaddeko na muliro okwata bifaananyi bya kiro ekyo ku ssimu kuba naye yabadde ayinako gy'ava. So yensonga kulwaki nti talina footage wa kiro, naye oluvannyuma nga amaze okukitegeera nti ono Cepcoh n'asooka n'anoonyako ku TikTok n'akwatagana ne Bamweyana n'amukubira n'amugamba Cepcoh afunye accident, kubira maama wa Cepcoh mugambe nti Cepcoh afunye accident. Breakdown n'egyawo emmotoka n'egitwala ku poliisi e Kawempe era Cepcoh ne bamusitula bambi ne bamutwala Emulago kati ng'ali mu Casuality ewabeera aba accident gyakuumirwa. Tugenda gezaako okuba nti no tumunoonya olunaku olw'enkya tulabe embeera gy'alimu bambi. Bwe nkutwalako mu byafaayo bya Cepcoh ya breakingako internet omwaka oguwedde around May to June. Naddala ebiseera ebyo we bamusibira ng'avumye omukyala omu mu ggwanga. Cepcoh yayatiikirira nnyo. Then social life ye ey'abakyala be bano ababiri Joey ne Nakankaka ate nayo yayongerako okubeera nti nemwongera erinnya. Naye abaana ba TikTok abasinga amanya gaabwe tebagakozeseza bulungi. Omuntu agenda n'afuna erinnya n'abeera nga afunye ekintu eky'okuzanyisa. Mu kiseera ekyo nali nsuubira Cepcoh okubeera nti ajoyininga TV akole programs nga Uncut Kalakata cause nali ndaba ng'akifiitinga. And by the way twayogeramuko ne mugamba lwaki togendako ku TV because you have talent. Alina talent ng'oggyeko bino bye tumulabiramu nti Cepcoh aleekaana akola bw'ati but he has talent. He has a very good talent naddala mu kuwa abantu olugambo. So nayogerako naye ne mugamba Cepcoh lwaki togezaako TV oba ogenda okoleyo entertainment show or something. Nangamba ngenda kirowooza kadi jangu omulaba akyagala naye neewunya okulaba nti ate teyakikola. Just nabeera bubeezaawo ng'ali mu content wa TikTok. Abaana ba TikTok muwaide ninga obwongo. Bw'olaba ng'olina talent ng'oli ku TikTok nga you can hit TV, you can do anything, osobola promos ez'ebintu. Go an extra mile onoonye ate osobola okubeera nga platform y'okola ki ogifunamu. Okusinziira ku comment sections abantu be bakomentinze abantu bangi Cepcoh balaga nti bamukyawa. Genda kumanina okunyolwaka
Dr. Cepcoh accident. Yeah. Abantu bangi mu comment section nga bw'olaba wammanga awo. Abantu bangi mu comment section nga bw'olaba wammanga awo bazze bakomentinga. Did I see a wig for ladies inside the car? Even though I don't like you, Cepcoh, but let God give you another chance. In as such as sometimes he annoys me, but as much as sometimes he annoys me, but never wish anything bad to happen to him. Quick recovery, dear Cepcoh. Congratulations to you, dear. Really? Lulu wa Joseph ya commenting nze mu ngeri bw'eti. So, wetulaba awo abaddamu oba abamu replying nga bonna bamusekerera. Oh God, give Cepcoh another chance. So, kwegamba gano si mawulire malungi bibi nnyo nnyini ddala ebya Cepcoh. Naye bambi katusabe Mukama w'ekitiibwa amusaasire kubanga okusinziira nga bw'olaba emmotoka eyo omwami eyamusinkanye ekiro agambye nti baatuuse okwagala okumuggyayo nga tebasobola musikayo okuggyako okutema emmotoka. Engine yabadde emutudde ku magulu wana wabeera steering nga takyasobola kuvaayo, so chances are very high kubeera nti n'amagulu ga Cepcoh gakoze eki gafunye obuvune bw'amaanyi. Mu buvune obulala bwe yafunye abantu omwami aŋŋambye nti yabadde afunye kat ey'endabirwamu wano bw'ati olubale mu feesi era ndowooza gwe musaayi gw'olaba oguli ku gonde oguli ku mmotoka wabweru. So kyokka ejjo yabadde ku malaalo erusaze era omuntu ng'anaafa. Anyway, quick recovery. Kasita waliyo eddagala ajja kuwona oba yabadde atamidde bambi. Sorry. Akabenje kano kabaddewo ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Kigambibwa nti Cepcoh bambi alayika yabadde ava kutambula mukko. Abavubuka ebiseera ebisinga ku weekend binga Saturday night tasobola kubeera mu nnyumba. Abeera oba yagenze kutambulakoko, so kino kisoboka okutuuka ku buli muntu. Accident esobola okutuuka ku buli muntu. Tulabye abantu bangi nga bafunye accident mu ngeri ey'enjawulo abamanyikiddwa. Omwezi oguwedde but one twalabako omwami Tony Mbaziira naye yafuna akabenje bambi. Yafuna akabenje musajja wattu n'omukyala Aida Muggo. Twalabako omwami Ronald Alimpa yafuna akabenje Dekabusa. Akajjawo n'abantu abantu babiri balamba. Kigambibwa nti Dr. Cepcoh yabadde ali mu mmotoka yekka, teyabaddemu na muntu yenna, yabaddemu yekka era accident yagenze okumutuukako bambi nga teyatambudde na bakwano be. Cepcoh atera okubeera ne bakwano be omuli Kevin oyo we yabeeranga n'abawala ng'abeera n'abawala mu mmotoka ng'abawala 3 nga bonna bakwano be batambulira wamu. Kyewuunyisa okulaba nti ate olwaleero musajja wattu yabadde atambudde yekka, kino we kyamutuukiddeko. Naye anyway, banaye katumusabire Mukama Katonda amusaasire amukkakkanye era amuyambe. Tugenda kugezaako okugendako enkya ku Casuality Emulago twongere okubuuliriza ku bikwatagana ku Cepcoh. Singa mbange tinze in touch n'omuntu eyabaddewo nga Cepcoh afuna accident, ngenda kubeera nziramu okumukubira ayongere okutuuka amawulire amatuufu kuba ye yabaddewo ku ground okusinga nze gwabinyumiriza. Hello. Ogamba otya Ssebo? Tewali bambi oli otya eyo? Gyendi. Mpozi TikTok account eri Dr. Bidaaza? Dr. Bidaaza. Eri Dr. Bidaaza, abamu bampita ku Kojja Bidaaza. Nga TikTok account eri Dr. Bidaaza. Yeah. So ku page yo kwendabye video ya Cepcoh eraga nti Cepcoh yagudde ku accident. Kino twagala kukikakasa okuva gy'oli. Tuli live ku HK Media. Kansookere ddala ndowooza oba nga gye byavudde. Naye buuza ku bintu. Bannaye abali kuno abali mu kutulaba mbanirizaako era mbalamusizza mugyebaliko yonna gye mutuusaako. Amanya n'eddoboozi yenze Dr. Bidaaza okuva mu Bidaaza Habo Group abakugu okujjanjaba endwadde
Gatuyitira mu ddagala lyaffe lino ery'obutonde. Okay. Kakati ndowooza Adija nabadde ssaawa nga mwenda kitundu awo nabadde nvuga nga nva sayiti z'omu Lubigi nga nzira Kawempe ndi ku Northern kati nabadde ndi kumpi kutuuka nga mu ttaawo lino ery'Ebwayise oliraba bulungi awo Akabenje sasoose kirealizinga nabadde manyi bano abantu babbi bakukubu nga walinga nga abantu abakuŋŋaanye kati nembanga apaakingamu awo nagenza okulaba emmotoka nga yigalise naye nga Akabenje kakyali fresh ng'akagwamu nga yeevuunise emmotoka nga yeevuunise kakati emmotoka yagudde naye yagwiridde ku sayidi ya passenger we natuukiddewo eri ku sayidi ya passenger bweti nga kwegwiridde nga jase egwiridde ku sayidi yagikulya kigonebwa ku sayidi mu luwonko waliwo oluwonko oluli makkati awo ku Northern oluwonko olwo oba olumanyi abatera okutambulirako okunooza mumanyiwo kati ng'eri omwo makkati mu mwaka akawonko nga wagikubye nga sayidi ya dereva eri wansi nga Cepcoh ali waggulu eno bwati naye kakati engeri Akabenje kabadde ak'amaanyi ndabirwamu kubayo yakiseeyo mu maaso kati awo natuukiddewo mbagirawo naye nga ababooda be bakola ki be baliwo naye nga abantu bali mu kuyaayaana bannaaye kiri kyakwa ne poliisi ere tinakola ki tenajjawo awo kwekigamba owa booda awo ne mugamba kola ki sooka ogende gali mu laawundi batera okubeerawo owa booda paatulo ekyomukisa omulungi paatulo yabaddewo abapoliisi ne bajja bano abantu edda babadde bakyali ku siini nga tuli mu kugezaako kujjayo esasuse nakukirealizinga nti adde Cepcoh naye waba owa booda ndowooza atera okubeera ku tikitoko yagambye alina ekitatement kyeyakotte yagambye oyo omwana oyo avuma ennyo abantu ku tikitoko naye ndowooza kakirabe kwe kuyongera ndabe neetegereze okulabira ddala muntu kyono oba engeri gyabadde alina omusaayi mu feesi obona saasose mutegeera ekintu kino kyadde kyamusaze kino ekya topu ya waggulu y'emmotoka ekyadde kyamusaze wano maaso ng'era omusaayi gukola ki ate namwetegereza bwe nageza osika ekifaananyi nga kabaye Dr. Cepcoh yennyini yabadde ayogera oba yabadde asirise kuba mulimu abantu abafuna accident n'ayaayaana yabadde munafu nnyo nga wookiwulira Cepcoh oba yadde atamidde kyesati naye nga yabadde munafu nnyo nga tagaamu yadde n'akanyego n'akamu yadde nga omanyi omuntu nga bikusobedde kati nga yingini ne dashboard nga bimukwatiddeewo ebiri tasobola kukola ki tasobola kuvaayo ng'agezaako okuyaayana okwesikayo bw'ati naye nga tekisoboka kukola ki nga tasobola kuvaayo kati ate nga akooye nga omuntu oba nga oweddemu amaanyi kati awo okugezaako okumugjayo naye ne birema nga biganye kati awo poliisi kwekubira breakdown essimu breakdown ekyomukisa omulungi zabaddewa mangu ago breakdown nejja ne bateekako olujegere basobole okusika kino kidashboard neyingine engeri gye babadde bimutuulidde nowebiti basobole okukola ki basobole okuba nga tumusikayo okiwulira kati awo breakdown ne basikayo egundi ne basose ne birema ekyomukisa omulungi n'amala n'akola ki n'avaayo ne bamuteeka ku kabangaali ya poliisi n'emmotoka ne bagisikawo ku gundi naye kati engeri ze kyankubye ennyo ekyekango saasobodde kukwata vidiyo bayirawe nemate nayiri n'obbagamba kubanga essimu yange yabadde eweddeko omuliro kuba nandibadde nkwata vidiyo yaawe ey'ekiro ate n'ababadde ku siini wabaddewo bapoliisi then ne bano ababooda kati nga omanyi abo abantu batera kubeera na bumapeesa tibatera kubeera naki sobola abantu nga tebannabeerawo nnyo ba mu vidiyo bwakiro obwo kati embeera neebeera bwekyo era olwavugiddewo nengenderawo ewaka n'enkyajinga omuntu gwe nakubiddeawo yabadde owamangu yabadde bamweyana kubanga mumanyi kyaliwe nemukuba nemugamba munnaaye obuzibu bwazze edda kiriwo ekiti ne bwekiti nangamba oli siriyasi kukolayo awo neinfact yakoze ne vidiyo awo saa zabadde nga 10 n'ateekayo vidiyo naye nana ekyenabidde okukugamba awo waliwo enkuba we yatonyedde awo Akabenje nga kakagwawo emmotoka eno ateeka okuba nga yabadde ali ku sipiidi y'amaanyi
ekyo nalabyemu ekintu kiri kuba yabadde ali mu kukkirira ettaawo kati ng'ali mu kulivaako ali mu kukkirira abamanyi ettaawo lye bwayisaawo ng'obadde ova eri sayidi y'ekkaleevu embodde eno mu lubigi nga wakayisa mu ttaawo eno waggulu okkirira bwoti waliwo engeri y'akakoona kati ateekwa okuba nga emmotoka yabadde ku sipiidi ey'amaanyi ate ng'alayika abadde anyweddemu ne ku mwenge kubanga emmotoka zo emputi zaabaddemu eziwerako okiwulira kaakati alabika buleti yagiri nnyo omulundi gumu ate emmotoka ebiseera ebisinga buleti kasoo giri nnyo omulundi gumu ebiseera ebisinga ne wobeera mumanyi ebiseera ebisinga kontra ekola ki eruzinga kubanga era ne bwenjetegereza gwe nyanze yaawo ku poliisi awo kubanga emmotoka bagireesa awo ku poliisi egundi wa ekawempe abamanyi ku poliisi y'ekawempe era emmotoka eyo ekyaliwo naye zogiranga emipiira gyo kyenjola tekuli kati ateeka okuba yalinnye nnyo buleeki emmotoka neeruzinga kontro neewunzika ng'ekoze eki nga yeewunzise okiwulira kakati yankudire wali eri bwe mbadde ntuuse olw'onkuba epooli tugenda mu maaso awo kati ndowooza bamuyama yakubidde maama w'essimu n'amuwa ennamba yange maama we nankubira nangamba munaayi baŋŋambye mutabani wange kirikya ne kunyumizaamu nga ebikola ki ne mugamba naye nange simanyi wagira amututte mugezeeko mukola ki okumunoonya kakati amasimu ne gampitirirako awo ng'abantu bankubira babimbuuza kati ate nga ne ku media tewaliyo zividiyo zonna ziraga nti nno waliwo obuki obuzibu bwonna kati awo neŋŋamba owaye ne lwaki sigenda kuwali ewabadde siini waliwo ne poliisi etera okubeerawo awo ku northern bateeka okuba balina kye bamanyi kakati kugenda bweki nabadde ntuuka ku poliisi y'e Kawempe oba bwenguyite mukisa mulungi oba mukisa mubi ate we nasanze emmotoka yennyini eyo bandimanyi alufaati eyo UDP nagisanze awo era we napaakinze kwekwata ezo vidiyo zemulaba zitambula ez'emmotoka eyo nga woogiraba kwe kuzikwata awo vidiyo zennyini okwongera okukola ki kati embeera abantu kati bakugambye nti ye Cepcoh Ramjawo bamutuutewa sijja kulimba kyenategeddeko ndowooza ku makya baba mweyana alina ndowooza abantu be yayogedde nabo banga bamututte bayitawo ku Casuality Emulago okiwulira naye embeera gy'abaddemu mu butuufu nengeri emmoloka eri Akabenje ke yafunye mu butuufu omwana mulenzi oli yandyebazizza nnyo ne Katonda kubanga buli atuuse ku mmotoka eri agambiddewo bano tebaawonye kati kyesimanyi oba amagulu tegamenyese nakumenyeka kwali tasobola na kuyimirira okitegeera nga yeebaka bwebasi kale gwe gamanga ali awo nga tebitegeerekeka amagulu bagamenyese awo wo saakoze eki kubanze saagala nnyo okulaba bintu bintiisa era nagendeddewo kitegeera kati embeera weekyo weeri okuva lwe wageze ku poliisi tonaba kuddamu kuwulizaako oba ku maama we oba ku bamweyana oba kumanya kiddala ekiriwo essaawa eno emifano waliwo live gye nabaddeko ey'abo balama ne tugezaako okuba nga tukubira maama we naye amasimu nga tagakwata bagezezaako emirundi mingi esimu yaganye ogikwata kati awo sinnaddamu kufuna information ndala yonna bannange njagala kusinkana enkyandoza tugende tunoonye ku Cepcoh kansubire onaabaawo ojja kunkubirako naaba siri bize nnyo insha Allah tujja kulaba kale tweyanza nnyo bambi sibula abantu kale bambi abadde batulaba mwenna omukutu gwaffe guno eno nyongera okubagumya kyemmanyi Cepcoh Mungu ye akyamukuumye okusinziira nga embeera wengiraba yakyali mulamu kuba mulimu n'ababadde batandise okumubika nti RIP ne bambi akyali mulamu bamwagala ennyo bannaye mube bagumu omusajja kyemmanyi obulamu bwe bwebuli yankubadde waliza okubaawo obumogo obwamutuuseeko kamberekereze salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu naye nkukyaziza ku simu bambi azifaayi tekirina buzibu nkitegeera olulala kwongera okumiitinga sure. Thank you very much. Welcome. Bannange abalungi abali ku HK Media nga bolaba comment section eri very tough ka video nkasanze ku page ya mwana mulenzi ono Dr. Bidaza nensalawo muyiseemu kakasimu mu bwangu ngenda kulagako ku comment section eno nga boogiraba abantu banyiivu
aboogerera Cepcoh ebintu bingi, abamugumya, abali mu nnaku, abali mu ssanyu. So munnange life bwetyo bwetambula, tusaba Allah atukuume, atutaase accidents, atutaase ebizibu, atutaase n'abalabe. Tulabye abantu bangi nnyo abamanyikiddwa nga bafunye accidents n'abatamanyikiddwa, lwakuba nti abatamanyikiddwa tetulina etubogererako kuba tuba tetubamanyi. Naye tulabye abantu bangi nnyo abafunye accidents. Last month but one twalaba omwami Tony Mbazira ne Aida Muggo bafuna accident. Omwaka nga gutandika awo, nga guguli omwaka ogwedde, twalaba Ronald Alimpa yali mu kabenje Kabusa akamalawo n'abantu 2 balamba. So accidents zo nyingi, obulwadde bungi, tomanyi ddi ogenda kufa, tutambulira mu kufa saawa yonna kuba kati essaawa eno singa Mukama Cepcoh abadde teyamudiddemu, however tetunategera bimukwatako, twali badde kati tuli ku mutimbagano nga tuli mu kugamba RIP. So tusaba Allah atukuume, atusaasire, atutaase, atusonyiwe kuba tutambulira mu kwonoona. Ate tuma okufa kujja ssaawa yonna. Nze nalabako omuntu afudde nga twayogedde naye eggulo, Jjajja Ichuli n'omuweereza message tukole enkeera ne bakugamba nti omuntu afudde. So rest in peace abaafa mu ngeri yonna gye tutategeera. And then ne Dr. Cepcoh tumusabira Mukama amuyambe, amwongereyo chance ebintu bireme kubeera bibi nnyo ate ku side ye. Banaye neyanza nnyo neyanzege, mwe bali nnyo okundaba, mwe bali nnyo okutulaba olunaku luba lwa Sunday. Bwe mba ndi waka njikolera mu Katebe wano, bwe mba nkoze nze Kajona sikuwa shout out mukwano sikwogerako yadde n'akamu. So banaye njagala okubeebaza nti mwe bali nnyo okutulaba, mwe bali nnyo okusubscribinga, mwe bali nnyo okutwagala, mwe bali nnyo okutambuza videos zange. Newankubadde nvumirira abantu abatambuza videos zange nga osalamu logo yange, kimpisiza ddala bubi. Leka abantu bakitegeere content gy'omugye. Bw'oba oli munafu nga tosobola kugenda kunoonya content ate n'ozimbira ku content ataliwo, that is very wrong. Kibeera kibi. Ate bw'okozesa content w'omuntu oba okozesa haso y'omuntu aba si musanyufu, kitegeeza content aba tajja kukugendera bulungi. So sagala tutuuke waawo oba sharinga content w'omuntu, lekamu logo ye, ebeera haso ye, muwe credit. Abantu bangi ba bloggers ab'enjawulo bawandiisi, njogera n'abawandiisi, ajja najayo video yo nasalamu logo yo, natakuwa photo credit, nata recognizing haso yo, ate nga ye ebintu abisanze byakukakeeka. Sagala tube nga tukubagana, nja kukuba strike ogamba toyo muwala ayina empisa embiso badde ntesa nti mweddeko. Onsikirize mbasibule, nze Hadija Kigozi.